are you? I'm fine. How are you? Webale kulabika bulungi bannange. Webale kusiima. Sente ozeteekamu. Nnyo. Oba kiri bwe kiti? Oba kibuuzizza bulala? Ne baba bazimpadde baba baziwadde nze. Ziba zizo. Sobola okwekuba enjawulo. By the way bangi abakyekola. Oli omuntu n'omutunira nga sente azina naye mbutuufu nga yeekuba enjawulo. Oba banne ekyo ndowooza gunaamulama gwa lunaku lulala kanjireka kubanga banyiiza n'osanga omuntu ng'essente yaagirina naye ng'emuluma okugeteekamu. Naye bannange gw'oli otya? Nze ndi mukwano. Sooka obambulizeeko abakulaba ku telefayina. Bannange mugamba mutya abatulaba ku telefayina. This is Aroma. I'm excited to be here. It's been a minute. Bannange litwali tugambanga ka Aroma. Ngenda mu gym. No, don't stress by the way. Toli nnyo kati ffe twogere ki? Taba nnono. Toli nnyo nti but just taddewo kampodi. Nsinga nnyashi. Ngusinga nnyashi? Ndowooza byebyo. Naye batugamba mbu bw'ogenda mu gym n'okola zi squat. Ofuna hips. Ofuna hips? Ofuna wano zino hip dips zivambu empulira. Nze zaagala okuntwala ngezese. Bwe nazifuna ng'omanya bikola. Nolowooza bituufu? Simanyi. Siri sure kuba sina gwe naalabye gwe neekakasa nti zino ezono za gym. Naye mugende mu gym tetwagala ba discouraginga genda mu gym munnange okuba ekyuma okolemuko exercise obeere fit kya buvunaanyizibwa. Oluyimba luno lwe tuyingiddewo nalwo olw'aba B2C lwe wayimba nabo. Gwe yabanoonya be baakunoonya? Nze nabanoonya. Kitya kyali kitya? Nze nabanoonya. I remember twali mu COVID. So nga nze omuntu nalina abantu be nalinga neegomba okukola nabo. Kalisiti kange kakyaliwo nzija ntikingako mpola mpola. The people who actually inspire me, abantu abanyimbira obulungi, kati B2Cs were among those people. I remember twasooka noonya Enoka. Tugana tujja laba. One of those days mu COVID nagamba kale mujje wanesimu tulabe. Tebyalimu nnyo buzibuzibu ne tukola. Yeah. Okay. So mu mbeera bwetyo kati nga abantu ababeera batandika obutandise mu kuyimba. Bwe wabatuukirira abantu bano watuukirira manager so si bayimbi. Yeah, I remember okumanya abayimbi it was later on. Yeah. Olwo enteekateeka ya video n'ebeera etya kuba batugamba ebiseera ebisinga nti namba esinga ey'abayimbi abato bw'agenda ew'omuyimbi omukulu wafandinga kumpi buli kimu ne bamusaba ssente. How was the arrangement? Tebalina ssente ze bansaba. But I would say twayambagana. Sagala nnyonnyola ebisinga awo dayanandeka. Twayambagana. They are good people. They made it easy for me. They made it easy for me. Temwali mu mbeera. I would say bankwatirwa n'ekisa. Because they were like, she's young, she's talented. Atoli naye nakati ni bwenti nga ninga muka kid. Nyagamba katumuyambe, and they helped me. So I'm forever grateful to those people because what they did, not everyone else can do. Yeah, and they made it easy for me. Chali changu nyo because bali bagala. I would say ndowooza ensonga lwaki n'oluyimba lwakola. Bwe mukola oluyimba nga both parties zaagala. Biba byangu because temuba kusika muguwa promotion lwafaayo. I remember bansooka n'okupostinga challenge. Julio nangamba kati gwaro oli muzannyo. Tonna postinga nga bali mu kanzu. They did a challenge nga bali mu kanzu. So it was very easy for me because they wanted to actually help me. Abantu oluyimba ne bareceive. Ate n'oluyimba ne balwagala nnyo because I think ekikoleddwa mu kwagalwa kyangu kyakwagala. Yeah. Tuddeyo mu management gye waliko gye walimu at that time. Wali management ki? I would say the Siberanko management because city signed artist. I have never signed with anybody. But in Zizenga mbera ni teams z'abantu abanyamba. If let's say if I have Baker, ngajja kunjirawo mu bitu jatetenkanya kino kyetaagayo kinongo nasobola okukola kinongo lya sobola okukola kiri. That's how my career has been. Paka one. So team eno bwe tuba tubajjiwa linnya li team ki eyasooka? Talina linnya. Kati mweyo timu ani yali akwasaganya eyo gye wasooka nayo? Twandigambye nti okwasaganya of course tuyinza tugamba nti wayina manager tuvuga nti wayina management. So wayina mu baani at that time? There is Dash, there is Baker, there is Fik, there is Ziga, there is Shidi. Yeah. Ziga mukyawuliziganya? Katonotono. Ke kaliwanga leero wa how are you oli otya? Oli bulungi Chava nti ampita Chava. Yimda mu bulungi mugera. My name is Chava eri Mukama. Ani? Chava eri Mukama. My birth name is Chava eri Mukama.
Ne mama engeri gy'olyogera mukyava eri mukama. Nze kyava eri mukama kale kandyogere bwenti. Erinnya ettuufu lyeryo kali erinnya lyange nakuyita kyava. Ya mpita kyava naye mpita kyava oli otya kyava kyava. Wasemba okugera n'eddi? Like a couple of weeks. Kyeza muwuliziganya. Katonotono nga we nkugambye. Kati essaawa eno wavaayo mu ttiimu eri gye wayina muddawa? Siina. Toyina gy'oli? Yeah. Lwaki mbadde bulijjo ndowooza oli mu TNS? I think it's because Jeff anyambako sometimes. So bw'olaba oluyimba lwange nga luliko TNS, Jeff yaba yanyambyeko. Bw'olaba oluyimba nga teruliko TNS, Jeff aba taluyina mukono. Kubanga bw'amala crossinga okuva mu tiimu kale ero gye tuligwadinga nga ffe gye twali tulowooza nti twaza management gye walina that time. Ngenda okulaba oluyimba ndowooza lwe wazzaako awo. Ne promotions ezaddako nga ziri mu TNS. So okwatagana otya ne Jeff at that time? At the moment, I as a person, I wanted someone to help me out. So nenjogera ne Jeff nangamba, excuse me, it's like this, if you can finance, if you can do this and this, of course njagala okuyamba. Because bw'obanga weetegereza Jeff at the moment ayamba abantu bangi abawala bonna. Kasita akusiima, in quotes, kasita akusiima, let's say if he likes your brand, he likes your art, omuyimbidde bulungi, alina kyakulabyemu ekyenjawulo. Kwe kusiima. Yes, kyengezaako okwogera, because I think abantu bangi abamutomera abamu ate n'agaana. Naye ate n'akolamu n'abamu. So nangamba it's okay, nze ngenda kukuyiribirako here and there. So that's what he's been doing. Kasita olaba nga n'oluyimba nga nalutadde nga luli mu TNS, manya Jeff yaba yalulonze, yaba yantute mu studio, yaba sometimes contributingira nako. Sometimes, kale, we all know he's very good with choosing the right music. I mean, he has done that, fena tukimanyi. So he will do that. Kati olaba mu TNS, bw'otolaba mu TNS, okitegedde siyaba. Mba nayiribye ku project yange eyo nga tagirina mukono. So that's the reason why I said I'm just me right now. I'm not signed as a person signing angako. And I'm just looking. Ina timu oba oli bwomu. Of course. Olonda balonde. Of course. Babaawo benkola nabo. Betulondayo obulonzi kati ogamba leero nayo kino n'olondayo. Awo wetukyali. Awo wetukyali. Kiriza wenyini wetukyali. So kenkange mu katono nnyo bwe mba nkomyewo ate tugenda kudda ne Aroma Kyamu ina mu studios ayagala buzebuzo bibuuze genda ku page eriko kirikya liking a page seko obubaka bwo totugana buuza kibuuzo byonna onobiddamu mama. Bambuuze tulabe. Wamma kankomyewo tovaako.